Buterevu ku 98 akatonyeze 7 era nga tuli mu programu ya Fenganzi muwanguzi yeetawanika. Abooluganda njagala kugamba nti ndwadde ki ebadde eremedde mu bulamu bwo era kiki kyolowooza nti tekisoboka maaso ga Katonda. Ayogera mu kigambo kye n'agamba nti nze Katonda ow'omubiri n'omusaayi, waliwo ekiyinza okunnema? Mazima gali nti tewali kisobola kulema Katonda. Era mu ddakiika zino tugenda kubanga tuyingira nga tukwasaganya omuwanguzi waffe eri ggwe ayagala okubanga olina ekibuuzo ky'ogenda okubanga omubuuza, olina kyoyongerako. Ngenda kuba mu ddakiika wezijja nga nkuwa ennamba z'essimu kw'osobola okuyita. Naye njagala omuwanguzi waffe atumalirizeeyo kino ekyamubeerangako ku maaso, ekyokusika abaami, ekyo ekyokwakibwako, ekyo Mukama nakyo newankubadde si kye twajjiriddeko naye nakyo Mukama yakikusumulula. Nebaza Mukama tisi kyakirina ne bwendaba omwami sikyakiwulira ku bulamu bwange kubanga lulinze nali sobola kuweza mwezi wadde wiiki 2 nga sifunye mwami. Naye kati ebbanga limaze wano sirina bwendaba nempulira nga mwagala oba nempulira nga kimwambadde. Mukama yakinsumululako era nzikiriza nti kyagenda kubanga ekyali kikulembera ebintu ebyo byonna gwali muzimu ogwo. Wow. Kuba kati mpulira okulumizibwa era ne bwebanga emabega eyo mbadde nkikola olwoyo omwami gwe nali ndi naye naye nga nkaba amaziga nyina okulumwa mu mutima gwange ngamba Yesu nkulesa nswadde nze kubanga naliko ebintu bingi nga amalogo misota jannumanga emala emyezi 6 nga bansitula nengira ego omuzimu gwakulemberanga ne guleeta ebintu ebyo. Nze nalimalako ne bansitula olw'omusota nga gwannuma nagwo nguwuliridde wano nti lyali ddogo. Abantu bano abajja ne bagamba nze jjajja wange ajja nambuulirako naŋŋambako bino ebigenda okubaawo era abantu bangi abasinga ekyo bwakifuna ne famire mukuliriza nnyo. Era abaganda bange banvuma abataalokoka baŋŋamba nkubuulira ogenda kufa bwavu owali ogenda kuba mugagga okusinza bwe twali tulabanga buli kimu okikola mu mangu era nga mpangisa n'emmotoka nenteekamu ebintu nembitwala naye nga nyiza okuba mbijje ku basajja nga 3 okuweza emmotoka ogitwala ewaka. Naye kati okuba nti nalokoka ngenda olumu nga ne simulina balabanga nava ku mizimu nakola ki nasiruwala. Luli abasajja bajjanga 3 kubananga obakuŋŋaanya n'obakuula oba basobola kubanga nze nali sifuna balayisi kuba nali mukyala anyirira nga saasoma naye nga sitaani yateekako feva andeetera abasajja ab'ebbeeyi basuubula ente bamanejja baawa babaawo barekikyala. Kati nga bwenkyala nyina okuba nga nsibye enviiri za bbeeyi ngatto ya bbeeyi. Kati ebo mu kyalo kye bataamanya nti nali ntambulira mu kibi. Era braza wange oyo amanyi okumbuuza naŋŋamba naye bampita mama Rajabu oba mama Beka banyina abaana 2 bonna bamaze senior 4 nebaza Mukama nti bamala senior 4. Amina. Nze ayitaasoma wadde okutuukako mu P4 mpeeredde senior 4 nga sirina nnyamba kuva mu P6 nze abaweerera basitaani yanjawula n'omwami neneeweerera abaana mu magezi gonna nga njiiya kankyalemu n'obwenzi omusajja wampaayo 5 nga ndi mukuluubirira kukola ki baana bange bayitewo nze bwe nalemwa. Nebaza Mukama nti mutabani wange omuto yalokokera wano yakamalafo. Amina. Nanga mama tusabe yalokokera ku radio ngali mu kyalo ninga ensigo nali namuteeka nga mutega masomero g'abalokole nga tata wange mbo omwana wange omwonoonyi lwaki omuteeka mu g'abasiraamu amugagoma weerera nze muweerera nenga nnoonya nsigo atandika agendere ku nsigo eyo nenebaza Mukama ensigo yameze. Mwana wange musabi asabira wano dry zonna nazisiiba
abamumanyi bamumanyi bali mu radio muno yajjako n'akyereko koyoroni mitabeka muvubuka bavubuka bakuze kati omu alinawo ku stage erukayo abamanyi Rajabu yatandise okuvuga boda nga sente za senior 5 zikyambuze nadda mu boda nebaza mukama nti bw'anaaba akyali mulamu ajja kweyongerayo zikiriza Katonda yampa ekisa n'emperera abaana bange nga saasoma bajja kweyongerayo. Kyoyagala okugamba nti kyangu nnyo omuntu omulaba ng'ali bulungi naye nga amakubo gayitamu okufuna ebintu by'omulaba nabyo kituufu kyennayikolanga kibatamanyi era lumu nenvaamu nemubulira amazima oyo omulenzi braza wange kuba nzirako gwa kusatu nga nkooye kuba avuga boda naye aweruka ku stage nga bwemba ngenda mukubira essimu nemugatondeka kuba nali nkolera ebushenyi nga ntuuka kiro nga nti okutambula nzekka mu kkubo nemugatondeka ontwalako mmotoka entuusa Southwest nga buli yantwalangako agenda nnangira ngamba niyo mayuli wali owereza sitaani wali bulungi tamita na musitaani kuba yamukiririzaamu agamba wali owereza bajjajja wali bulungi naye kati n'envidio zisiba n'obeera nazo nodda nazo ekyokoze mpozi oweredde ku baana naye nga tokyatuyamba toyina kyoli naye mu Katonda ono mwana wange waliwo ebintu bye tulabye mu Yesu temuli loosi nsumba sirina kinyiza kwogera ku Yesu naye emirembe ogifuna otya ng'owummudde waliwo pressure ey'okugattika abasajja saawa yonna obeera ku pressure nkimanyi ekigambo ekyo obwongo bubeera butambula ono omulimba kino ono omuleetera eno ono essaawa z'omugambiddemu oyagala oli aleme ku miitinga waliwo emirembe egyo gy'ofuna ng'olokose n'okuwummula n'owulira nga mayindi yo oba obanga evudde wakwegamba nga tokyalina nti ono namukudde tokyalina nti ate ono bwansanga bw'ati tokyalina nti ate ono bwankola bw'ati emirembe egyo ogirabyeko mu Katonda egy'okuwummula obwenzi mpulira emirembe ngiwulira ntya abamu baasookanga ne bankubira ne ku ssimu ne baŋŋamba naye wayonoonekera ddala kuba nalina edduuka talina buli kimu nga neriggwawo abamu bajjanga ne baŋŋamba oyagala sente meka twongere mu dduuka tuddiŋŋane ne mbagamba ewali Yesu ne bwe buli badde ajja kunnyongera sente ne sidda bwenzi nga nninga asaaga nga nange ssekakasa kuba nali sisuubira nti nsobola kita ne nebaza Mukama nti naguma dduuka lyaggwawo nentuuka eno emutundu netandika mbadde nsiika omwogo okumaawo mu maaso awo kuba baazimbye amayumba nga nze ninayo enkuba nefaanana bubi neŋŋaana Mukama kamusiika embonebonere nga sizze mu kwenda naye nga bampa sente tebabula naye nga nagamba Mukama siddamu kuswaza linnya lyo amiina oba nzira ewaffe nga sirina wadde 10 oba bambikira ne sitaziika nesiddamu bwenzi nebaza Mukama nti nalinga asaaga nekyatuukirira sikyalina gwe neteekako abamu bankubira ne baŋŋamba oli mbasumba wasirwalira ddala wafundooza wasumba bakuwasa naye emirembe ngiwulira aleluya nkulaba mu yunifoomu eyo ne mu yunifoomu eyo wano okugituukako kisa si nnyangu nebaza Mukama okwambala ka yunifoomu ako koyambadde ako lugendo olwo olulala ndoozi olulitunnyonnyola kyali missoni yali yakubanga najja kuweereza naye engeri gye naliko emizimu gyambuzaabuza nenzira mu kusiika mwogo ku kkubaawo nzinyuka nyina nnusu 6 nyina 5 sirina saakulya naye eddoboozi eryasembayo lyali lyangu eryanyingiza mu buweereza muweereza yali nyakalina nampita ng'ate amannya gange tagamanyi nampita Prossy yitawo wano yanguwa nayanguwa neŋŋamba ninda ki byali bingi ebirooto ebyandeeta mu buweereza
kiri ekyasooka ng'olabuza olabya obusawo ekyo kyo wakiteekako omwoyo waliwo nze kasita nalabiraba ne ŋŋamba wala nali emizimu gyandoosa nga n'endaba gyendaga kati kirabika nebira na bino bindoosa nga bindaga gyendaga ne bindoosa nga nkakutta ako akasawo kano kemugisaayo ebiweebwayo akakabakebezi ate eze nalowooza ndowooza oba nkalabye biwedde netandika kwekolera mirimu gyange naye nga byenkola biriwa sibiraba nga natandika okukola sigulanga ku lugoye sigulanga ku ngatto embeera ng'eyongera ku bambi naye nga nsaba naye ng'ebirooto bindaga bimpita kujja wano naye ate embeerawo neebuuza biki naye nga bw'omanyi nti ekintu ekirungi sitaani akirwanyisa akikweka yambuzaabuza neneebaza mukama olwa chief benoni tiyabeera muzibu mu maaso gange bwenamunnyonnyola mu birooto tiyankalubiriza naye omwoyo mutukuvu yali yankulembedde banalaba ekirooto nga kindagira ddala nti genda nkuteereddewo ekkubo red carpet gye nayitako okuyingira ne bwe natuuka saafunamu buzibu nebaza mukama ndi mu kuweereza mpulira emirembe omulimu gwatuse ne gukyankalana ne nguvaako nga bazimbyewo sijja kulima nti newulidde eddoboozi nti vaayo kubanga twetaaga okulya n'okubeera obulungi nga bwe tulowooza naye wabazimbyewo nga maduuka ga bbeeyi ate nga nzibe mbadde nkola siina zentereka obadde okola ekyobuweereza obadde okitegeera oba obadde weekwese mu miwogo gyo mbadde mu miwogo nga wempeereza nga nasaba nja kuweereza kiro awo nawo tujja kuyingira mu linnya lya yesu yokana gyaffe abalungi omanyi katonda kyemumanyiiko kasita okola ekisooka bino ebirala byanguwa naye kulemererwa kuyingira mu kuyitibwa ekyo sitaani aswana okujja wano sijja kugereza nakuwa buli bugagga bwonna naye ng'anyaze ekyo ekyaki ng'akukwese ng'anyaze ekyomuwendo naye kasita okitegeera bwoti bino ebirala bakiyita kumenya oba kumenya ejjenje ekkalu yekyo muganda nange oli muganda ddala ddala olaba ekyo ekigambo okimanyi uganda gyaffe abalungi mu kaseera kano njagala twebaze katonda engalo n'akaluulu tukakubire katonda waffe oyo awonya endwadde ezo zonna nga bw'oziwulidde ate naawe omuntu kye bayita self control omuntu eyatambulanga weeks 2 nga tasitudde olwaliro kati mwaka myaka 2 nga tasitudde yasitulanga buli wiiki buli lunaku oyo bamuyita katonda godi njagala kubanga nkomyawo nga mbagamba ntya ku 075 988 kwogenda okuyitira ne ku 03 932 7885 awo kwoba oyitira mukwano ku namba z'essimu ezo kwoba okuba ate ku whatsapp namba ku 0776987777 awo mukwano wetugenda okubanga tuyitira mu ddakiika zino zetuddako tovaako hello hello sorry wanji mukwano omwanguzi waffe yesu yeebazibwe amina sebo ono oyogera ne mulokole Ssentongo nsinzidde eno kyannamuli waffe district bagiyita Kalungu ngweta Masaka waawo nange nzaalibwa Lukaya munnabuddu munnange weebale kuwangula kisa kya katonda twebaza mukama olw'ekyo twebaza ne mutundu kubanga mukama agiteekawo wantanyisiza we wano nti baba ogenda kulokoka nsirikira mangu sirikase mangu toyogera ng'obukambwe ennyo mpozi ne wanyumidde okwesala munnayanda paati yataata wate n'okwe wanyumidde nnyo munnaye wabale kuwangula kakati kyenjagala okubuuza baba muto oyo eyakulemberamu genda okulokoka ali biki kati ali ludda wa kyasoma ali myaka emeka kyenjagala okumanya muto wange yafumbirwa nsigadde nze mu Ssentongo kyannamuli Kalungu amina bye
kale genda kubanga okimuddamu bwe bavaako nga tubaddamu abamu tubibaddamu ate nga tebannabakuvugira ali atya omuto wange oyo yafumbirwa yali mu baana 3 naye yali mulokole kuba yasooka mu family. Hello. Yesu yebaze. Amina mukwano. Muwanguzi waffe Yesu yebaze. Amina mukwano. Yenze Flavia Banantongo wano ensangi. Naye Mukama yebale muwanguza. Kisa kya Katonda mukwano. Kakati nze mbadde mbooza. Nange kale mbadde kemabegakaawo nga ndi grade eno. Nentandika okuba nga nsaba ne nange ninamu ekyo ekintu kyagambye nali nkirina naye okuva mu natandise okusaba kujja munda muze nsumululwa kinene ekyokuba nze kale we nalowoozanga mu nsimbu otunulira omusajja nga omwegomba gwe ne bwogenda n'amala n'akola ki n'amala n'akunoonya kakati mbadde mbuuza omuwanguzi waffe yakola atya kimuviiramu ddala ddala kyembadde nsaba ambuli kibuuzo kiwulidde musomo kiddemu ekimukwano ekyo ekyokuba nga sikyakirina nayimirira n'enkuŋŋaana emutundwe era ndimusabiira nsaba neebaza Mukama nti yakinzijjako nga sitegedde nakutegeera naye nagenda okulanga amaaso gange awanyisiba negaddayo ag'omuntu negavaako emizimu egyali gyannyambala lwakiri ekyali kyankulembera ekyali kintuga kyali kyekyanyambaza naye bwe kyagenda kyaka kyatwala ne banne waakyo abaali batambula nakyo neebaza Mukama nti kyagenda nawe wegunywerera mu Katonda osabe osobola n'okuggyako emutundwe neweeyongerako n'osumulula ekirala Yobu 3:1 olunya olusooka lugamba nti nakola endagaano n'amaaso gange obutaddamu kutunuulira mukazi oba n'omusajja n'amaaso ag'obwenzi naddala obwenzi bw'ekika butuula ku maaso bwe butuula ku maaso gwe connectinga buconnectinzi na muntu just maaso linaategeera ekikola kitya ng'amaaso go sitaani agambaza kati Yobu agamba tinakola endagaano n'amaaso gange obutaddamu kukola ki kutunuulira with the lustful eyes so Mukama ajja kusumulula amaaso g'omwoyo gwo gwakwambala ogw'obwenzi obeere wa ddembe ddala. Allo Mukama feva amina mukwano mwanguzi waffe Mukama feva swe amina sebo banaye abamu tubeera n'ebintu nga tetumanyi tuganda kugamba Mukama yampa feva buli gwenjagala yakkiriza naye nga sitaani yatuwa feva banaye era kikwambaza tulyoka tugwa mu bantu etwagamba nti Mukama yanyambaza feva njagala gundi akkiriza buli gwe ngamba kakkiriza naye nga waliwo ekivugira emabega kibeera kifu naye kitiibwa tukiddiza Mukama kubanga asobola otuwanguza ebintu ng'ebyo era neebaza Katonda yakola rediyo eno kubanga eyambye bangi abali ebweru bonna bagamba mazima rediyo eno ekola twebaza Mukama kuba MCF egyo mwebali abaweereza tugenda kumulamu katono nnyo tukomewo n'ebibuuzo byaffe mukwano bikwatirire tugenda kubanga tukomawo nabyo butereevu tukomyewo oli ku 98 akatonyeza 7 era nga tuli mu programu yaffe n'enganzi muwanguzi ye tawanika tukyagenda maaso mikwano abalungi n'omuwanguzi waffe era nga amasimu gakyavugira ddala njagala kugamba nti yita ku 03 931 oba ku 05 9 9 9 7 koba oyitira
njagala kugamba nti ekirala nti bw'obozze Mutundwe funa ekyokulya kyo wano ku Poco Planet Restaurant. Tulina pork ensiike, enjoke, breakfast, lunch ne dinner yonna, era tosobola kubanga tofuna kyakulya wano mu ngeri efaanana etya naawe. Ayina graduation, embaga, wedding, byonna ebyenjawulo okwanjula. Gira namba y'essimu ngenda kubanga njiba watufaayo naawe. Ayina emikolo mitonotono, bridal shower, baby shower, wedding meetings, booking, bagiyita bati eyo yonna tuulawo ajja kubanga bakolerako ddala bulungi nnyo. Kiki enamba y'essimu njagala gikuwa ku 0757253917 ne bw'aba gw'ayagala oda oba ng'oli waka gibakubireko bajja kubanga olabanga babikutuusizaako awo bulungi. Katweyongere maaso n'amasimu gaffe. Hallo wangi. Amina. Amina mukwano. Hello. Hello. Amina mukwano. Hello. Tukuwulira. Amina mukwano. Kubanga nange byonna byebakedde almost byebyandiko sana kuyingako abasajja kwegamba yanyingako abasajja oba ba MP balooya banene bokka naye nga tebalina yadde kwenda bazikola naye tezirina tezikuyamba yadde. Amina. Connection ya stan bagiyita Jezebel network. Jezebel yasobola okupangira n'akulukira mpaka lwakutta. Unagambia atya nti Musumba dreaming when showering. Our Muwang spoke about it. Can you please tell us the meaning please, cause dream it so much and washing dishes. Bambe mukama mulungi. Aleka kibuuziza gwe. Kali kikankwe ku chance eyo kyogereko. Walotanga oyagala okunaaba ate nga manager akola ki? Ningiriza. Nga ndi mukunaaba ndi mu kinaabiro. Abamu ne balota banaabira na ku nguudo. Nga manager ningiriza ninnalemwanga okunaabira paka n'enzuukuka nga sinaabye. Ekitegeeza nti nali nyambuddwa nga situkudde mu maaso ga Mukama. Tosobola kutukula nga waliwo akulingiriza Roma n'odduka mu kinaabiro nga weebisse tonaabye. Weekuniza. Wow. Eba okyalemedde mu kibi. Ekibi ekinene. Eba okyalemedde mu kibi ekinene. Naye Mukama aba ayagala akikuggyamu. Onagambye nti Nalongo please teach more about those babies in dreams ebitategeerekeka. Olwaliro mpozi tubyogeddeko. Ebitategeereka. Ebisajja ebyo walootanga ng'omaze okwegatta n'omwami ng'onaamukyawo oba nga anaafuna agasiraani nga bijja ne binneegattako nga byajjanga olumu bijjira mu ye yennyini ogenda okulaba badde akukubira essimu nga taddamu kukubira. Waliwo bino ebyana noza adde ayogerako twakyogerako ko agamu era gabeera ddala gatambuga ennyini mukwanira nga bw'ogambye. Era n'ebyana nabirootanga ng'omwami olumu agenda kunkyawa nga ndoota kisitudde naye nga kyeru nnyo kiringa ddole tekitegeerekeka. Bw'aba tafunye obuzibu ku mulimu nga mukyankalana n'obuzibu abalina nga mmotoka n'olya nga bakoonye. Bwe bityo naye nga sinnamanya nti naliko ekizibu. Musajja abawumpuguma bakuyita kuwumpuguma. Obadde n'emirimu gyo gitambula bulungi era obwenzi byebisomboola ebyo. Genda okulaba omulimu guweddewo. Abadde azimba ennyumba ekulemeredde okweyongerako kubanga wagudde ku muntu aliko ekisiraani. Bannange Mukama alina ekisa Mutundwe abeewo. Musumba didn't tell us what being naked showering while someone is looking at you. Ndoza tukyogeddeko ekyo mukwano oba olina ekibi kyo kyalemeddemu. Hello. Hello. Wangi? Yes, you are. Amina. Bana yinza Mukama w'omuntu. Ndio nti wendi itawo bisi. Deko nga nange byali bimbaddeko nga n'ebimu bikyansumbuwa naye neebaza Mukama olwa rediyo eno. Mukama abawo omukisa.
Amina. Hello. Ayo wekitiibwa mukwano. Amina mukwano. Webale kuwangula. Kisa kya Katonda. Njaga tubuuza kati mama aliwa ate ali ku biki kubanga ogambye yasooka n'alokokako kati saawa zino nga wategera mutundwe singa naawe wamuleeta mutundwe. Kibuuzo mama gyali era nteekateeka ze ne munjagala muleeteko eno. Naye byakumala kupanga kuba batali balokole tebamukkiriza babeera nabo. Naye mu kisa kya Katonda weekiri nsuubira okumuleeta nebanga muleese okunkyalirako ne muleeta n'awuliriza. Toyogera plan. Plan tugireke bajjajiwulira. Mwoyo mutukuvu agireese. Ajja kujja akyale ate ajja kulokoka kuba yalokokako. Neera n'addayo emabega olw'okuba emizimu girwana. Naye kyensuubira nti ajja kulokoka kuba bwe ntuukayo mubuulirako. N'awuliriza. Naye okuba nti sitadi aba alwana ate atunula n'agamba naye nga Katonda mwesigwa kuba nange saalokokerawo nsuubira nti naye ajja kulokoka kuba nsomeseddwa. Oli nagenda nga ndi mukambwe ne mbavuma kati ntuuka ne neetowaza n'enjoza ku ngoye. Anagambye Mukama alina obugagga obwa sitaani abukuba ng'ovuddeyo. I was also tired of having printed between nga tebiva w'abaami. In the picture which isn't yours, tiobeera mu kifaananyi kitali kikyo. People think you are well but ng'otunda busika bwo. Abakyala nona agambye yeebaza Mukama. Abantu balowooza nti oli mugagga naye nga weetunda buki weetunda. Omanye ekikolimu nga kyabakutte nga famire. Okimanyi bwe kikola kibalemesa buli mbeera yonna ne kikuleetera okwetunda. Tekitegeeza nti emirimu gyabula naye kibeera kikolimu nga kiri ku bulamu bwammwe. Ekkungubaga 2 olunyiriri olw'14 lugamba nti bakitaffe baayonoona so tebakola batya tebaliiwo naye tufune emmere yaffe lwa kusingayo bulamu. Ng'okufuna ez'akaviiri omala kufuna booyi oba okitegeera ofuna emmere lwa kusingayo bulamu bwo. Kati ekyo ekikolima ekitaamuza kisobola okujja wano nekikusitula nekikutwala n'olinnya n'ennyonyi naye nga togenze kukola nga kyogendeddeko. Naye Katonda alina amaanyi ampuliriza mukwano gwange kikutte simanyina ku masaga nakwogera n'osanga abaana abawala mu mpewo tekikuganya sebo na kutuula mu mpewo ey'amaanyi. Oyina okuyimirira ku kkubo gwe tulowooza nti eryo libasanyu. Byatutwalanga mu mabala n'ogakolamu ne bakuteekamu n'ogamba nnyina feva nga kikuteze basajja kikuwa emirimu egifaanana bwegito kikutwala era ogeze ebbeeyi gozikolamu logeze ebbeeyi gy'emirimu gyakyo n'okolamu ng'olaba ofuna naye nga abajja okusulamu abamu tebajja nabakyala gogo baagala. Twebaza Mukama nti kati tuweereza Mukama. Haleluya. Kale n'emirimu gyakyo mu linnya lya Yesu tugenda gisindikira omuliro. I don't musajja kwongerako naye nga kye bayita okutunda omubiri gwe si kintu kyangu. Kyova abantu abo batuuka ne beekyawa. Nateekayo mu bulamu bwe luusi bamusifumutiddeyo ebiso naye kiri kigamba mulina kwetunda. Mukama tukwebaza. Ono agambye atya Musumba dreaming when showering. Okay, tukimaze ekyo. Hello. Musumba Yesu yeebazibwe. Wekitiibwa. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amina mukwano. Ono good girl Doreen Trisha. Musumba njagala kwebaza Mukama eyawanguza omukyalo oyo. Bambi obujulizi bwe mbuwulidde. Embi yonna twebaza Mukama yeebale kugonda. Musumba si kyangu okuva ku ddaala erimu n'odda ku ly'obwavu.
naddala ng'ewammwe babadde bakumanyidde mu status endala ate ne bakusanga mu ndala. Kikolimo ky'obwabwe era kikuteekayo. Ya kitwala ddala okwewaayo n'okkiriza Mukama n'akkozesa. Then question yange gye mbadde njagala obuuza Musumba. Woloota like ng'ogenda kunaaba. Teri nti oba muntu akulaba, teri nti oba ki, naye ng'ogenda kunaaba but ng'okuma mu kkubo always nga buli woloota ogenda kunaaba naye ng'okuma mu kkubo. Times n'onaabira ddala. Kyembadde njagala okumanya kuba omuwanguzi mpulidde akikoonako olwaleero. Good God Orientation mwe bali kuweereza. Omanyi Bayibuli esomesa egamba mu Isaaya essula olunyiriri olw'ekumi-18 lugamba nti ebibi byammwe ne bwe binaaba nga bitwakadde nga ki nga bendera. Kansomeko mukwana aboogera ku kirooto ekyokunaaba Isaaya 1:18 agamba mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe bibanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, ne bwe bitwakala nga bendera binaabanga ebyoya by'endiga. Kiwulire ekigambo ekyo. Katonda omwana w'omuntu Eva amuteerawo platform ey'okujja gy'ali newankubadde ng'alina ekibi. Kakati waliwo akaseera otambula naye ng'okuma mu kkubo tonnatuuka wali ku basement y'okunaaba. Agambye ne bwe biba nga bitwakadde nga bibi nnyo ye Katonda agenda kutunaaza. Kati omusaayi gwa Yesu abamu olwota onaaba n'omala n'ova n'oyambala Katonda ayagala atusange nga twambadde ng'ekyambalo eky'obugole. Naye kati abantu bangi tukyali mu kunaaba, tetukoma mu kkubo, tetunnayingira mu kinaabiro. Abamu tugaanidde mu kinaabiro onaaba bweya onaaba bw'oddugala nga tonnatuuka kubanga ayagala atusange nga twambadde. Era Bayibuli egamba nti akomawo okutwala ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Kati mukwana ekyo kyoloota nga totuuka ke kaseera omugamba omwoyo wa Mukama ntuusa ku Namulondo, omusaayi gwa Yesu gukole gutya gusobole okutunaaza. Ate tuleme kunaaba bunaabi naye ate n'okwambala tusobole okukola tutya okwambala. Agamba mwambale ebyambalo byammwe ebyaki eby'obuyonjo. So eyo yonna lubeera lugendo, naye gwe kasita ogonda kintu kiri kimu mu kugonda nga tukamalirizayo. Kagamba katya, agambye nti naye bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Kakati gonda oleke ekibi ekyo, omusaayi gwa Yesu oguyite gukikole gutya gukunaaze olyoka otandika okulya ku birungi. Ndowooza tuyogeddewo awantu awo. Mukyala Rebecca nkulabye mukwano, nkulabye. Nja kubanga nkunoonyako nga nvudde mu service olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallo. Ndo kadde kange kadduka. Hallo. Kaleka ka network ke kacyankalanyeemu naye nze ntaddeko. Onagambye atya? Hello. Abamasimu mugenda tusonyiwako katumalirize n'abali ku live church n'obujulizi. Onagambye atya? Then Musumba dreaming, showering, then you finish and dress up means you okay. Yes. Kuuma bukuumi kyambala ekyo ky'omaze okukola otya okwambala tekireme kuddamu kukola ki kuddugala. Did your sister get healed? Oli eyagwanga ensimbu nti muganda we yawona, oli eyagwanga ensimbu. Yawona. Okay. Onagambye nti olina emyaka emeka? Kibuuzo ekyo tekitera kusukka wano. Emyaka nnyina emyaka 39. 39. Okyali muto nnyo.
weetaaga embaga. Ono agambye nti how is the ex-husband now? Omwami oli yakuleka ali atya? Omwami yandeka yali awasa bwagoba. Ono agambye Musumba Jejje, dreaming of walking with a baby so many times, thanks. Okate ekyo kirala Bayibuli egamba nti buli alina omwana alina obulamu. Ate oyo abeera nagamba munywegera omwana mube naki n'obulamu. Ebiseera ebisinga oyo aba akiikirira Mukama waffe ani Yesu. Dreaming, praying for late father means what, please? Mwana wange, ebirooto ebyesta ebirooto nabagamba abali ku muwanguzi Tawanika njagala munkwate bulungi. Omuwanguzi layini mwabajjidde, yeyo layini mwenzi gy'okutambuliranga. So buli kirooto kyo kyonna tokimbuuza wano, nja kuyita ojje muki jangu mu counseling okujjako ng'omuwanguzi azze nakyo nga kyetaaga okwogeraako era nga bw'owulira biba mu layini eyo naye ojja kujja. Nagambye atya Musumba, let me know the meaning of precious. Okay. What about washing yourself after vomiting and the water is clear and you've finished washing? Kyekimu mukwano gwange olina okunaaba ate n'osobola okubanga obeera okay. Thanks Musumba for teaching us about showering dream. Mukama atubeere atulokolere ddala tuleme kwesittaza balala. Suzanya Sweden bw'atyo bw'agambye. Praise God, I also dream moving with a boy. Ebyo ebijja wala mukwano sijja kubivuunula. Ebirooto ebijja abawanguzi bange mumpulire bulungi mu programu yaffe eno kisinziira ku muwanguzi mu area mwabajjidde. Awo nange wenkwatira kubanga ebirooto bingi nnyo sisobola kugifuula programu ya birooto. Okujjako omuwanguzi gwewuliranga making sure nti buli lunaku olina kyogenda okuyiga kikubeere matu era Katonda ajja kubanga ayongera kibikkula. Tweyanziza nnyo mikwano gyaffe abalungi era nga njagala kusaba nti gwawuliriza MCF Radio tomanyi weeri ogamba ntambudde ntuukayo ntya, genda mu paaka Old Park oba New Park mu Kampala, paaka empya oba paaka enkadde. Motoka ziriko Tom Mutundwe, Pastor Tom Mutundwe, era gwe bagambe nti ngenda wa Pastor Tom Mutundwe. Motoka zijja kuyiteera ddala ku gate era bw'oyingira bw'oti bagambe ngenda mu klasi yaki, mu klasi y'abapya. Gwe yakasooka okujja towalaza mpaka oba ofaanana otya, genda mu klasi y'abapya era ojja kuweebwa omukisa ogw'amaanyi ennyo. Bingi bye tasobola kwogerera wano naye nga mu klasi y'abapya era ne kaakati ompulira bwenva wano ngenda mu klasi y'abapya. Jangu tubeereyo kuva ddala ssaawa 6 mpaka ssaawa 12 oyige ebintu bingi nnyo osobole okufuna foundation. Mbaaniriza nnyo era nga nzikiriza nti omwoyo wa Mukama agenda kutuwanirira ate tugenda kuyingira eggulu. Ne bw'oba mulokole ng'ali eyo togaana kulokoka olw'omulokole oyo gw'olabye atannakyuka atannasumululwa. Nga bw'owulidde muganda waffe mulokole naye ng'ate akyasitula akyagattika abasajja bambi abatannasumululwa omulokole oyo. Era bw'omulaba gwe omugambanga genda e Mutundwe walokoka naye tokyukanga tosumululwanga. Okulokoka kirala, okukyuka kirala n'okusumululwa kirala. So n'olwekyo mbaagala nnyo teeka emikono gyo mu kifuba oyatula ebigambo bino eby'obulokozi. Gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go era nga nzikiriza mutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Boli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mudakiikemu maama tusabire Saala. Kitaffe omulungi omwesigwa nkwebaza olunaku olwaleero kubanga walundagako omwoyo mutukuvu nali sikisuubira nga bwe njogedde gye nava n'esaawa zino Yesu antadde mu studio ey'abasoma. Nebaza Mukama olunaku olwaleero era nsabira yenna ali eyo nga yenyooma ng'atya ng'agamba nze mpitawo ntya wa Yesu tewali kirema omwekwasa toli kigaana. Mukama Taata omulungi omwesigwa bonna mbawonga mu ndagaano y'omusaayi gw'abawuliriza era bakwatiddwako ku byenjogedde byonna Mukama
nkwebaza olwa rediyo eno n'abagikola Mukama n'obuweereza bwa Mutundwe bwonna taata n'abawuliriza bonna kitange omulungi omwesigwa si lw'amaanyi si lwa buyinza okuba nga ntudde wano nga bwe ntunula nga bwe nfaanana nga bwe ndowooza yange Mukama nkwebaza kubanga okoze kyembadde sisuubira era waliwo abasiga bawulidde amannya gange nga bamanyi beewunyiza essaawa zino taata olw'ekisa kyo nti oyisaawo esisobola kuyita taata nabonna abaliyo nga beeraliikirira tebasuubira nti basobola okuyitawo Mukama waliyo abalina endwadde esinga ezange waliyo abaliyo nga batya bagamba tebasobola kuwona taata tewali kikulema kubanga oli mukulu oli munene oli wakitiibwa taata nkoodde okuwonyezebwa eri abalwadde taata abalwadde abali ku njegera baliyo nga tebamanyi kyakukola tebalina ansa nga bwe nali Mukama leka ansa ye basobozesa okutuuka ku kisa kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina era amina. Kwana balungi Mukama abanjagalire ate abankumire nsigadde ndi Juliet Juko jeje wamu n'omuwanguzi waffe bisoboka Prossy. Mbeere bulungi mweraba. Yebadde programu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.